Ochalaba okwanjula n'embaga. Katungulu na nyanya talitunula balala yagana osanya na muliro saga mwelavuka mujiyenga tennawola mubalekere omukonkomoka akyakwagala nnyo tebannaluma mumusanale weeri bankuba omukekemyanga obukoko aba omusisirizaga akazigo omwama gusanga sonto nafaanana ate jento sipatata lomango my tomato lobongo yanterete mbongo yamulisiza yekando what's got me today omukwano kulete no kirazimi nakopita iwana kifo kinasonga unazopata maisha yaisha Telegeza bichiro walize wano munyaga.
namusoke nkuteekako akaweta kano kankusibidde awo okutuusa ku lunaku olw'24 lwe tugenda okulayira ku kyaki era nga nkwambaza akaweta kano akalaga nti omukwano mungi nnyo era nkwagala nnyo ng'akabonero akalaga okwagala okw'enjawulo. Twabaza Katonda akoze kino olunaku lwaleero. Katonda olunaku lwe yategeka ffenna lwe tunabeerako awamu mu ssabo. Era nyongera okwebaza bonna abazze okutubeererawo ku lunaku luno ku mukolo guno era bayimiridde naffe. Mukama abawe omukisa. Amiina. Nyongera okwebaza omwami Sweetheart. Yo, Super Shelters. Mukwano yo my heart beat. Webale ne webale ddala. Webale ojagadde ebisingawo. Webale kunjagala n'abantu bange bonna. Ate webale kumbeererawo mutandikirira. Ate webale kutanswaza. Musobola okuteekaza Mukama akuwe omukisa akuwe ky'osinga okwagala. Amiina. Ku Delta TV tukyagenda maaso n'okunyumirwa okwanjula kw'omwami Kabogoza ne mukyala we Olivia Namusoke. Ku kwanjula yatugambye nti nno mukyala we agenda kuba nga amukwasa amaka. Omumotoka obwonna obwabwe mugabidde nga kati nkuwa ekibbebi kiki ky'oyagala nannyini emikisa. Nagaleka mu ennyumba lwekyo netugamba katulabe oba bituufu banange bituufu era wano wetuze oyinza obutatulaba mu ngoye za kwanjula naye twamugaye ssebo amaka bulijjo bagabakwasa mu bigambo ffe twagala galabako era netujja netugalaba bannange malungi geego ogalengera geego bannange malungi lubiri lulamba. It's a dream house. Ssebo webale kusuubiza n'otuukiriza. Kale nnyabo. Sibyetya nno ssebo. Bulungi nnyabo. Sibyetya nno nnyabo. Bulungi ssebo. Nnyabo. Webale okuzimba amaka amalungi. Bye byali ebirooto byange. Era nga wenjagala okuwummulira ne mukyala wange ne famire zange. Bwebyo bekyali bwekityo nga kyekirooto kyange. Ate ekirooto kyo. Ennyabo. Bannange kirungi ani yakubira pulaani. Nini we gw'oli mu kuzimba mayumba? Kuzimba mayumba, engeri gye ntunda amayumba, engeri gye nzimba. Kati nali nina okunoonya ekintu ekyefaananyiza nga super. Yes. Nga kampuni yange. Super Shelter. Super Shelter. Ennyabo. Ennyumba ekutwalidde ebbanga ky'ogizimba ogituusa mu bbanga lino? Ennyumba ngizimbidde omwaka gumu. Mwaka gumu n'ozimba ennyumba bw'eti? Kyekyakugira okugamba nti omukyala komuwa amaka gano? Omukyala ekyanjira omukyala ono ndudde naye era gwe natandika naye. Tuli mu myaka 2. Kati mu mbeera naye mwebaza nti abadde wa mukisa. Yansanga tetuyina. Tutandika mpola mpola. Geoffrey Tayabe yayimbako nti wanaaba olweza. Sobola kugamba nti yansanga nnyina. Yes. Yakusanga oli mu mbeera ki? Yansanga ndi mu mbeera ey'okutandikira mu kazigo. Ovudde wa taata. K'otandike mu mbeera eyo yonna yonna. Ng'ovudde wa taata we yakusanga? We yansangira.
Nakkiriza osula mu room emu. Nakkiriza osula mu room emu. Kati ebyo nabo otojjukira. Ne Katonda abatakusiima. Ebiseera ebisinga abasajja bamanyi okugamba kakati nkyuseemu neetaaga okuba nga nkyusa ono gwe nali naye akuze bannawe ne babawa amaka olina ofunayo akawala akalimu kamategeera okulya sense wakikola otya obutawuliriza bintu bwe bityo. Emikwano nali nnina mitono wabula nga nnoonya emikwano egingattako n'eginnyongerako. Kati tosobola kubanga ozadde abaana muweza abaana 5 ku 6 ate n'ogamba nti ogenda kufunayo akusingira ku baana b'ozadde bano. Kuba nagezaako era okinnyonnyola nga era abamu bagamba bino ng'era bw'omanya emikwano naye ekwana mingi weesige ki mitono. Nasalawo nganza omutima kuba tewali yandowooleza kuwasa Olivia nze neerowooleza nensalawo nange kambeere naye ate nembeera nti wa mukisa nti bino byonna yansanga tetubiyina. N'agumiikiriza obwavu bwe nayina n'agumiikiriza bwe twalyanga omutwalo kati tulya 10. Mwinako we mwalyako obubiri ojjukira mwalya kiko saatandikira bulungi byereere naye kye namugambanga nti kyenfunye ngakkiriza n'ekira ng'afumba ekyo bambi yebali nnyo. Nyongerako ku ekyo nti bangi abaana like bensinga okulumirwa bali e Bulaaya bababbye nnyo ne babaguza amataka g'empewo naye ebintu supa byetunda byoli gino ate tetunda ttaka lya mpewo wabula etunda ebyapa ebiwedde okukola jangu ekuguza ettaka ettuufu eritaliiko nkaayana ate nga tetuva ku kizimbe kyaffe kiriko MTN Serving Center Nansana awo wetukolera ewasangibwa Super Shelter Property Agency naye nga tulina amataka ku buli luguudo era abandyetaaza otufunako anyway wantunze wonna kuba nalabye nti buli ku social media wonna obedda boogera Super kitegedde kati siina kirala kye njabba bawe muwi namba ya simu ngenda bawe namba ya simu nti eri 07 0701 95 67 74 eyo oba otuuse ku director wa company. Gwe kennyini gwagyekwatira? Nze agyekwatiramu. Eri abamu abagamba secretary ajja kukwata akuntuuseeko. Ebintu by'ettaka bino bizibu ti omuntu bw'aba ayagala gwe kennyini gwe gw'aba ayagala secretary asobola okukwata ssente olw'okuba nti mba mmaze okutunda ettaka naye ekigambo ky'okutunda amataka nze ngeekwatira nze neerambuliza abantu kiki obudde obufuna obudde mbufuna kuba omuntu bali banyo inabeera mu ntebe nga weenyeenya abaana ne bakola mazima wanvu gye nvudde wala saagala kwegulumiza eri Katonda era nagamba ssente Katonda mpe ssente wabula ndekera ekisa kyange nga bwe nali wansi. Amiina. Kale sebo tweyanza nnyo tukyazaako makaago kansibire nawe ofunye inspiration eyokola ekintu bwe kityo kubanga ndowooza kisoboka. Amiina. Era omuntu ayinza kikola atya okutuuka ku level yo. Era nziramu ngamba abavubuka muleke kwegomba muntu wabula gwe kennyini osobola okutuuka ku kyoyagala naye nga tobbye ng'ate okutempola nkutya Mukama amagezi mwe gasookera. Ekyokubiri buli weweesiga ng'olina amazima ebintu obikola wekka buli wootolulunkanira kintu bw'oba olina akamotoka akatono k'oba ovuga ojja kutuuka ku mmotoka ennene kyennyinza obba wa advise naye omuvubuka agenda n'alaba nti nange nja vuga Aria naye tamanyi mazima wanvu gye wagijja n'ebbanga ki lyokoze eki lyogivugidde lyokolodde naye omuvubuka ye bw'alaba avuze emmotoka ye aba ayagala naye akole ng'oli kyali. Okwegomba si kubi naye weegombe nti ng'okola ng'era okolerera kyokola ki kyoyagala. Twanza nnyo sebo olina bw'oyagala okwebaza tumaliriza. Neebaza okuva kwanjula mpaka ku mbaga okuva kwanjula omwami Dr. Sebbi eyali chairman w'embaga yange ekituufu yambeererawo nnyo ne neebaza ba Giants Big Family Top 10 ebibiina ebyo byonna mbyebaza kuba byakola nga bwe kisoboka omukolo okubaawo. Omukolo osobola okuba ng'olina ssente ezigukola naye ng'amagezi ate togayina naye bonna baaleeta amagezi bonna ne neebaza family yange nenebaza family zange zonna bonna mbebaza kubanga bambeererawo ku mbeera eyo ate nga bwe basaba n'atatodde ssente yasabanga essaala nti Mukama musajja ono Katonda amukolera ekyamagero omukolo gwe gubeere bulungi. Twali mu sizoni ya nkuba tetwafuna nkuba temwagifuna abantu ne beeyagala ne balya kati lwaki seebaza Katonda olw'ekyo. Oli wa mukisa alire mukyala wo mwenna muli bantu ba mukisa. Amiina. Neebaza abasumba bonna musumba Buyunga asumba omukyala nnyina musumba Bugembe oyo yaŋŋamba nti ekitiibwa kyenkuwadde nti buli mukolo ngenda kuyimbira bwereere lonchi yayimbira bwereere embaga yayimbira bwereere kati lwaki seebaza Katonda olw'ekyo okwanjula yayimbira bwereere
ye yangamba nti buli wamu kyoyagala naye nga tesimu amafuta ajja kati sinza butalema kwebaza Pastor Buyungo Bugembe Pastor Bugembe ne Pastor Buyungo bambeererawo nnyo ku mbaga kale sewa kale bannange kati muleke kubanga embozi tuyinza okusula bubingi nnyo ebitusanyusiza omukolo gwatusanyusa okwanjula emasuuli takwali kulungi embaga yali nnungi amakatu galabye so tuyinza okanga tusuzeewo naye ebyo byokka byo byasobodde otuwa bw'obanga olinamu amatu kansubira obiwulidde nga nange bwe mbiwulidde weyongera okubeera nga la programu y'okwanjula n'embaga tukwagala nnyo bye bye bakubire ku bye bye Super Shelter nachi nalo ndaira sirimba lero bino byonjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti